olwaliro kuwulira omusango. Kkooti ya Mwanga Temmengo ezzeemu olwaliro kuwulira omusango okwekuusa ku by'okusaalimbira ku kkanisa ya Miracle Center Lubaga okuvunaanibwa abavubuka 9. Ssentongo Rigani omu ku bavunaanwa n'olwaliro abadde mu Kaguli n'ayongera okwewozaako nga bw'asoyebwa omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya ebibuuzo okuva mu bujulizi ono bwe yawedda mu kkooti. Ssentongo awakkanyiza ebyamwogerwako Omusumba Robert Kayanja nti yali muvubuka abeera ku nguudo era kifeesi omubbi nga kino kiddiridde akatambi akazanyiddwa mu kkooti nga Musumba Kayanja alaga abavubuka okuli ne Ssentongo ono nti baali baggiddwa ku nguudo za Kampala kwe baali basinziira okwenyigira mu bikolwa ng'okunywa enjaga n'okunyaga abantu. Mu katambi kano Omusumba era alabikiramu ng'agamba nti baali batandise okubatendeka nga abamu batandise n'okukyuka era nti nga waliwo n'omu ku batabani be okuva e Denmark eyali yeeyamye okubayamba. Omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya bw'abuuzizza Ssentongo okubaako ne kyayogera katambi kano ategeezezza nti baasooka kubatendeka ku ebyo bye baalina okwogera nti kyokka bo tebabajjangako ku nguudo wadde okubeerako bakifeesi. Ssentongo era ayogedde ku bikwatagana n'okusoma kwe ng'agamba nti ekkanisa ya Miracle Center yajeegattako mu mwaka gwa 2016 amala atwalibwa e Kabalye era nti oluvannyuma lw'okutendekebwa mu byokwerinda yakwasibwa omulimu ogw'okukulira ebyokwerinda ku ffaamu ekiryandongo. Omuwaabi wa gavumenti era abuuzizza Ssentongo bataata we ye Mutabazi Francis nga mu kwanukula ategeezezza nti yamwegaana era nti maama we Nalobo Aliet ye yamugamba n'ayongerako nti taata we ye Ssentongo Ahmed abeera esseeta era nti yamusisinkanako lunaku lumu okusinziira mu woteeri. Ssentongo era ategeezezza kkooti nti Mutabazi Francis abadde amukyalira mu kkomera ng'amugamba ku by'okuteesa mu musango guno. Ono era abuulidde kkooti ku ngeri erinnya lye bwe lyakyukamu okuva ku Mutabazi Rigani okudda ku Ssentongo Rigani. Omusango gwongezeddwa okutuuka nga ennaku z'omwezi 27 omwezi guno nga ye bbalaza eya Ssabbiiti ejja.